njagala okubeera nga nebaza Katonda olwammwe mwena abatwala eddaala okubeera nga mwekuumira mu ebyo ebiwandiikiddwa ate era okubeera nga mwenywereza ddala mu ebyo ebisobola okuba nga bituwanirira. Obukulu bw'ensonga gye twagala okwogerako leero y'ensonga gye tuyita okulonda kwa Katonda si kwa butanwa mu Baibuli. Kulonda kwa Katonda si kwa butanwa mu Baibuli. Ekintu oba bwe twogera ku mbeera ey'obutanwa y'embeera ebeesonga ku kintu nga kikoleddwa naye nga tekigendereddwa. Ekyo tuba tukiyita kya butanwa. Oba omuntu asimatuse kigambo oba omuntu awandiise n'abeera nga awandiisemu ekigambo oba kyali tagendedde kubanga awandiika, tusobola okiyita embeera ey'obutanwa. So n'ensonga eno gye tuyita ey'okulonda kwa Katonda nga tutunuulira ensonga ey'obulokozi, waliwo enjogera ezigamba nti okulonda kwa Katonda kwa butanwa mu byawandiikibwa era tekulabika buki bulungi mu byawandiikibwa, abalala ne bagamba tekuliimu. Naye obukulu bw'ensonga yonna kwe kubeera nga tutunuulira ebyawandiikibwa byo bisomesa ki ku nsonga eno ya butanwa mu Baibuli, oba nsonga omuntu gy'asobola okubeera nga asongako mu kitabo kino n'asongako mu kitabo kiri wamma n'ebitabo ebirala. So bino byonna mbyogera nga ngamba nti lwaki ebintu ebimu mu Baibuli birabika nga eby'obutanwa ate birabika nga ebimu ebitali mu Baibuli. Lwakubanga nti abaweereza abasinga ensonga eno si ya basalira misango, naye njogera ng'omuweereza nti tuyina obunafu obw'okuba nga tussa obudde mu kuyigirizibwa oba okussa obudde mu kusoma. So weesanga abantu abasinga oba abaweereza abasinga banguyirwa nnyo okubeera nga balonda ebitundu ebya Baibuli, ebitundu ebyenjawulo oba ebyawandiikibwa ebyenjawulo mu bitabo ebyenjawulo ebya Baibuli ne babizimbamu emitwe, naye ng'ate emitwe egyo tegizimbiddwa bulungi ku bukulu n'obulambulukufu bw'ensonga. Omuntu singa engeri ey'okusomesa yakulonda ebitundutundu by'ebyawandiikibwa mu bitundu ebyenjawulo ebya Baibuli, nsobola okukakasa nti mulimu ensonga ezimu zajja okuba nga aleka emabega, kubanga ensonga ezo mu ngeri emu bw'endala ziyinza okuba nga mu njogere ya bulijjo ng'agamba nti ensonga ezo tezimukolera oba ensonga eyo tagitegeeranga buki bulungi. Kati bano abafuna okuva ku ye, oli kyamanyi nabo kye bamanyi, waakoma okumanya nabo bakoma okumanya, kubanga Abakristaayo ate abasinga olunaku olwaleero batadde nnyo obwesige bwabwe mu baweereza nti tebakema bibuulirwa baweereza, tebatunula mu byawandiikibwa. So tebatunula mu byawandiikibwa kubeera nga bekkanya ensonga egenze maaso n'okusomesebwa oba ekkiriziganya n'ensomesa endala zonna oba ekkiriziganya n'ebyawandiikibwa ebirala byonna bye tuyina mu Baibuli. So ekigendererwa ky'omutwe guno oba obubaka buno kwe kwagala okumalawo embeera egamba nti bwe twogera ku nsonga ya Katonda okulonda abantu abamu eri obulokozi, nti ensonga eyo ya butanwa mu Baibuli, nti terabika na kuba mu Baibuli, nti terina makulu gonna era si nsonga eyasomesebwa abatume. Nejjukira mukwano gwena awuliriza, bw'oba otunuulidde Baibuli nnambulukufu nnyo ekyenkomeredde ku nsomesa eno ey'okulonda kwa Katonda. Ekigambo okulonda oba abalonde, ebigambo bino birabika mu Baibuli emirundi egisukka 21 mu ndagaano empya. Bwe twogera ku balonde oba omulonde ngeri ezisinga mu Baibuli, ensonga eno ey'okulonda oba abalonde esonga nnyo ku nsonga ey'obulokozi. Naye ekinyusi ky'obubaka buno bwonna kwe kubanga gwe nange tutegeera nti bwe twogera ku nsomesa ey'okulonda tutegeeza nti ensonga eno ey'okulonda kye kigambo ekisobola okuba nga kinnyonnyola Katonda okwerondera abantu ab'enjawulo okubeera nga baki nga babe. Oba wekkaanyiza kye tuyita endagaano enkadde, ensomesa eno ey'okulonda
oba essomo lino ery'okulonda lyatunuulira nnyo kye tuyita Katonda okulonda eggwanga nga Isirayiri. Katonda okulonda eggwanga nga Isirayiri. Bw'osoma ekyamateeka essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omukaaga paka olunyiriri olw'omusanvu zinywereza ddala ensonga ennyiriri ezo nti Katonda bw'atyo bwe yateesa okubeera nga alonda bannayisirayiri. Teyabalonda lwa kinu kye baalina nti kyali kya nkizo oba nti baali bangi nnyo mu nnamba, naye Bayibuli eraga nti bw'atyo bwe yakola ki? Bwe yateesa n'abaawula okubeera nga bantu be waggulu w'abantu bonna abalala. Ate bw'osoma ekitabo ekya Amosi oba ayitibwa Nabbi Amosi essula ey'okusatu olunyiriri olw'okubiri, Katonda bw'ati bw'ayogera agamba nti mu bantu bonna be mmanyi ku nsi mmwe be mmanyi. Nti tetusobola agamba nti tewaliyo bantu bala, naye Mukama alambika ensonga ng'agamba nti tamanyiyo famire endala yonna ku nsi wabula bannayisirayiri. Ekigambo okumanya ekyo njogera esonga ku ekyo kye tuyita enkolagana ey'omuggundu oba enkolagana ey'ekimmemmette. Katonda ayina abantu be asalawo okuyingira mu nkolagana ey'ekimmemmette wamu nabo n'abawula si lwakuba nti kino oba kiri. So naye mu ndagaano empya bwe twogera ku ssomo erya Katonda okulonda litunuulira nnyo kye tuyita ensonga ey'obulokozi ezingiramu kye tuyita Abayudaaya ne bannamawanga. Mu bufunze oli asobola okugamba nti ye kiki ky'ogezaako okuba ng'otegeeza nnyo bw'oyogera ku nsonga eno ey'okulonda. Mu bufunze kye ntegeeza bwe twogera ku ssomo ery'okulonda tunyweza nti Katonda ayina abantu ab'enjawulo be yalonda owatali bukwakkulizo okuba nga bafuna obulokozi, ate talina kintu kyonna kye yakola nga amaze kusooka kutunuulira kintu kirungi kyonna kirimu abo abantu aboonoonyi. Nti si mulimo mulungi gwe baakola gwe gwabasaanyisa, nedda. Talina Katonda kyatunuulira mu muntu kyalina osooka okuba ng'akola okulondebwa, wabula okulonda kwa Katonda era mu bufunze tekwesigamye ku ebyo bye yalengera ng'ekikolwa eky'okukkiriza. Okulonda kwa Katonda kwesigama ku bukulu bwe n'okwagala kwe. Kwesigama ku bukulu bwe n'okwagala kwe. So kyenjagala okuba nga nkola mu ssomo lino kwe kubeera nga nkusongera ku byawandiikibwa eby'enjawulo ebiggusiza ddala ensonga eno nti singa ogenda maaso n'okulya abantu abagamba nti ebyo ebintu ebyokulonda tebirina birabikira wano oba wali, obeere nga osobola okwanguyirwa okubanga abantu abo abatannaba kwekkaanyiza ddala bulungi bintu obasongera ku bubaka buno oba okubasongera ku byawandiikibwa ebyaki ebyenjawulo. Wabula kyenjagala okukola sigenda tunuulira ndagaano nkadde, njagala ntunuulire endagaano eno gye tuyita empya newankubadde ensonga ey'okulonda ate mu ndagaano enkadde temalibwamu nnyingi nnyo nnyini ddala. So tutandika tutya, twogere tutya nti okulonda kwa butanwa mu Bayibuli, nti abawandiisi be baalonda baakola nsobi mu kuwandiika, nti si kye baali bategeeza, nti baayina olufu ku maaso, nti baayina embeera yonna ey'obuzibe eyabatuukako. Ssebo ne nnyabo ky'ogwanidde okubeera nga ojjukirira ddala bulungi nti abawandiisi balambulukufu nga Peetero bwe yagenda mu maaso n'okukaatiriza mu Peetero ekyokubiri bwe tuba tutandikidde eyo essuula essookera ddala olunyiriri olw'19. Peetero asonga ku nsonga egamba nti tuyina obukakafu obusukkulumu nga kye kigambo eky'obunabbi, ng'era bwe mba mufuddeyo eri kyo kinaabakola bulungi oba munaaba bulungi era munaabanga ettabaaza eyaka. N'ayogera ng'agenda maaso ng'agamba nga mumanyira ddala olubereberye tewaliwo bunabbi bwonna obw'ebyawandiikibwa obwajja okuva mu kuvvuunula nga kwa muntu nga ye. Olwabirimu kubanga tewaliwo bunabbi bwonna obwafulumizibwa olw'okwagala kw'omuntu, naye abasajja abo baayogera okuva eri Katonda nga bagenze mu maaso n'ositulibwa omwoyo wa Katonda. So Peetero anyweza ng'alaga nti
gwe nange tulina okuba n'obukakafu, tulina okuba n'obuvumu mu ebyo ebiwandiikiddwa, kubanga abawandiika teri n'omu yawandiika kyali ku ndowooza ye, teri n'omu yawandiika kyeyagala kubanga akola ki awandiika, wabula buli kye baawandiikibwa kyekyo Omwoyo Omutukuvu kyali aluŋŋamiziddwa, kikyo ekirina okubeera ekitundu ku kigambo kye. So twagala tutandike nga twekkaanya ebintu ebimu, nga ate abasinga amabaluwa gano bagasoma naye amabaluwa gano tebagassaako mulaka. Nga tutandika ne Bakolinso ekisookera ddala, tutunulye ddala olunyiriri olwaki olusooka n'olwokubiri. Lusonga ku mbeera eno wammanga, lugamba nti Pawulo eyayitibwa olw'okwagala kwa Katonda okuba omutume wa Kristo Yesu ne muganda wange Soseni, nti eri ekkanisa ya Katonda eri mu Kolinto eyatukuzibwa mu Kristo Yesu, eyitiddwa okubeera abatukuvu, abayitiddwa okubeera abatukuvu, nti tulaba ekigambo kino eky'okuyita. Ekigambo kino eky'okuyita kitambuliramu n'ekigambo kye tuyita ekyokulonda. Waliwo abaayitibwa, waliwo abatayitiddwa, waliwo abaalondebwa, waliwo abataakola ki abataalondebwa. Nga tuvudde awo ojja genda ddala maaso olabe ensonga eno nga ate erabikira ddala ne mabaluwa amaki amalala, ng'era ensonga eno yakunywereza ddala obukulu obw'ensonga. Tuyambiseeko Peetero ekisooka bweti bwenyweza ensonga, egamba nti Peetero omutume owa Yesu Kristo eri abo abalonde, eri abo abalonde abali mu bwawanguse. Tulina wabeera abalonde, wabeerawo abatali balonde. Kiddamu, wabeera abalonde, wabeerawo abatali balonde. So ensonga eno tetusobola kugamba nti teri mu Bayibuli. Ensonga eno Bayibuli egisomeseza ddala buki bulungi nnyo nnyini ddala, era neggusiza ddala ensonga eno ffe okubeera nga tetutandika ate kubeera nga tukola ki nga tutandika okuba nga tutandika okulwanagana ku nsonga Bayibuli zekola ki zenywereza ddala. N'otunuulya essula ey'okubiri olunyiriri olwokuna, Peetero awandiika nga gamba nti nga muzze gy'ali nga amayinja amalamu agagaaniddwa abantu, naye mu maaso ga Katonda muli balonde. Mu maaso ga Katonda muli balonde. Bw'otunuulya olunyiriri olw'omwenda, lwe lumu ku lunyiriri olukyasinza okuba nga lwogerwako abantu bangi nnyo. Siina yo Mukristaayo gwe nsobola agamba nti at least Peetero esooka 2:9 takola ki tagiwulirangako. Bonna abasinga ogenda okulya ng'anyweza ng'alagira ddala bino wammanga, ng'agamba nti naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona, bakabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mulangirire ebirungi eby'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. So bwe tugamba nti waliwo abayitibwa eggwanga eddonde, abayitibwa eggwanga eddonde si balala, be balonde ba Katonda. Bonna wamu bakola kye tuyita ggwanga ddonde. Peetero ekisooka, era nawe wetuba tuzzeeyo agenda maaso n'enyweza ensonga y'emu. Peetero ekisooka olunyiriri olwokubiri eraga nti tuli balonde okusinziira ku kumanya kwa Katonda, nga byonna binywereza ddala ensonga ekakasa nti bwe kituuka ku nsonga ey'okulonda teri mu Bayibuli mu mbeera ey'obutanwa, wabula Katonda waffe bw'atyo bwe yakola ki bwe yasiima okubeera nga obubaka buno oba ensomesa eno erabikiramu ebyo ebyawandiikibwa. Era tulaze ebintu eby'enjawulo nti abawandiisi ab'enjawulo tebaawandiika mu mbeera ey'obutanwa ku nsonga eno, wabula bagenda mu maaso n'okukkaatiriza nga Katonda bwe yateesa ebintu byonna tebinnabaawo okubaako abantu abamu beerokolera okubanga abawa ensonga ey'obulokozi wamu n'okolagana naye. So ebyawandiikibwa bye tulabye bigenze maaso n'okunyweza ensonga y'emu, naye ate era nandyagadde tubeere nga ate tunyweza n'ebintu ebirala
bw'oba otunuulidde ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume nakyo kitusongera ku mbeera eno nga kiragira ddala nti omuwandiisi Katonda gwe yasoose okuba nga agenda maaso n'okunyumya emboozi eno ekwata ku kubuulira kwa Pawulo ne Balunabba ayitibwa Dr. Luka. Bwe yagenda maaso n'okuba nga akkaatiza ng'ayogera ku bintu bino tiyabimalaako na kiseera kiwanvu, ekitegeeza nti eno teyali nsonga y'abantu kuba nga batandika okulwanagana. Bayibuli tulaga nti bannagwanga bwe baawulira ne basanyuka ne bagulumiza ekigambo kya Katonda, bonna ne bakkiriza abaali bateekerwa obulamu obutaggwaawo. Wulira ekigambo ekyo, abaali bateekebwa obulamu obutaggwaawo. So bw'olaba nti bikola batume essula 13 olunyiriri lwa 48 lunyweza bunywezi nti waliwo abantu baali baterekeddwa obulamu obutaggwaawo. Nti kiki kye tulaba ekisooka? Bajja eri Kristo kubanga baali baterekeddwa obulamu obutaggwaawo. Abo bonna abaaterekebwa obulamu obutaggwaawo be bagenda maaso ne bawulira ekigambo ne bagulumiza ekigambo era ne bagenda maaso n'okuba nga bakola batya, nga bakyacyanca oba ne bagenda maaso n'okuba nga basiima Katonda. So ekyo bwe kimala okwogerwa, Luka ayitako kiyite ng'ensonga etali y'amaanyi nnyo, nga gye twavudde eri nga nkulaga nti amabaluwa ag'enjawulo gaggulawo nga gawogera eri abatuukirivu, bagogera ku abo ab'enjawulo abakola ekkanisa nti balonde ba Katonda era tusobola ogamba nti bayitibwa Katonda. Naye bw'olaba nti bwe baali bawandiikira abantu bano ab'ekkanisa ez'enjawulo nti empandiika n'ennamusa n'engeri abantu bano be baali bawandiikira, engeri gye babayitamu teyali yakwesittaza eri abo baali bagenda maaso n'okuba nga bawandiikibwa. Naye olunaku olwaleero zino ze zimu ku nsonga z'oyinza okugamba nti zandibadde ensonga ezaafuna dda ekifo mu mitima gyaffe, naye ze zimu ku nsonga z'osobola okugamba nti bangi bazirabira ddala nga omuntu asobola okugamba nti ate gwe ekyo kyoyogerako okijjeewa, nze nga sikiwulirangako oba nga sikyetegerezanga. So nze ndowooza engeri yandibadde entuufu muntu kugamba nti ekyo badde sikyetegerezanga oba mbadde sikisomesebwangako, naye ekitali kirungi kwe kugamba ekyo mu Bayibuli tekikola tekiriimu. So bw'osoma olwa Baluumi essula 8 olunyiriri lwa 28 nayo esonga ku nsonga y'emu paka ku lwa 33 ng'egamba nti tumanyidde ddala nti abo bonna abaagala Katonda ebintu byonna bikola ku lw'obulungi bwabwe, abo abayitiddwa okugoberera ekigendererwa kye olwa 29. Abo bonna be yamanya mufunze, abo bonna be yayagala, abo bonna be yasalawo okuba nga awa omukwano gwe n'abateekerateekera basobole okufaananira ddala ng'omwana we, ng'era ye mubereberye mu booluganda abangi. Olwa 3 Baluumi 8. Era abo be yateekerateekera yabayita, abo be yayita n'abaggyako omusango, abo be yaggyako omusango n'abagulumiza. Olwa 31. Tunayogera ki ku ebyo? Kati Bayibuli egamba tunayogera ki ku ebyo? Byebiri bye tusoose ne tulaba ebiviiridde ddala nga mu ssuula yonna ey'omunaana ebigenze maaso n'okuzimbibwa nti mawulire malungi nnyo. Omwandiisi atuuka n'ogamba tunayogera tutya ku ebyo? Bw'abanga Katonda ali ku lwaffe, ani omulabe waffe? Olwa 32. Oyo aterekereza n'awaayo omwana we ku lwaffe ayinza atya obutatuwa ebintu byonna? Olwa 33 kyeva lugenda maaso ne lunyweza nti ani oyo alireeta okunenya eri abalonde ba Katonda? Ekigambo balonde okyulya, balonde kitegeeza bangi, mulonde kitegeeza omu. Wano kubanga boogera eri abakkiriza e Roma bakozesa balonde ba Katonda, ekitegeeza nti ebintu bino ennyiriri zino
tuzisoma naye tetuziwa budde bumala kubeera nga tutunuulira ddala amakulu ag'ebyo ebigenda maaso n'okwogerwa era lwaki ebigambo eby'enjawulo bikozesebwa na lwa nsonga ki kigendererwa ki era ebigambo ebyo bitegeeza ki. Kyava agenda maaso n'agamba ti kubanga Katonda yakola ki yatusaanyiza. So Balumi eyo enywereza ddala ensonga gye tuyita ey'okulonda kwa Katonda mu byawandiikibwa kulabikiramu nnyo nnyini ddala tekuliimu mu ngeri ya butanwa. Bwe tuba tugenze mu ssuula ey'omwenda olunyiriro lw'ekkumi gye mmayidde ddala nti emu ku ssuula nga bantu era tusobola okugamba nti bambi si nti nno abantu abaliisibwa mu makanisa ag'enjalo nti ebintu nno tebandyagadde bitegeera naye nabo ate era ensobi gye tusobola okuba nga tubakwata y'eyokubeera nga nabo tebeenyigira oba tebeefisizawo kadde kamala. Naye ate era n'ekisinga obukulu nti ababaliisa ekifuula omuntu okuba nti muliisa oba musumba kwe kubeera nti ensonga ey'obusumba esonga ku muntu gwe tusobola okugamba nti mulunzi. Ensolo si ze zirina okwenoonyeza ekyokulya naye oyo eyalonda ensolo ezo okuba nga nsolo ze azisumbe oyo eyagenda amaaso n'okubeera nga asalawo okuba nga yeessa wansi w'obwo obuweereza agwande okakasa nti abo bateekeddwa wansi w'obukulembeze bwe abaweera ddala emmere esobola okuba nga ebakkusiza ddala ne bakula. Kati mu kuba nti tulina obunafu obw'abantu obw'okuba nti beggulawo okubeera nga bayizi ab'ekigambo kya Katonda batasobola kikwatibwa nsonyi nga basobola okigabanyamu mu ngeri yonna ey'amazima. Ensonga lwaki ebyawandiikibwa nga bino bisuuliddwa mu guluka. Olunyiriro lw'ekkumi ne lulyoka lugamba nti n'olwakino kyokka Lebeka bwe yafuna olubuto olw'omusajja omu oyo jjajjaffe Isaaka 11 newankubadde abaana nga tebannazaalibwa nga tebannakola na kintu kyonna kirungi oba kibi, olwo ekigendererwa kya Katonda eky'okulonda kiryoke kigende mu maaso si olw'ebikolwa naye olw'oyo ayita. Ssebo ne nnyabo awuliriza ebintu bino mu Bayibuli mwebiri ti Katonda ayina ensonga ayina ekigendererwa lwaki okulonda yagenda maaso n'okukola era atulaga nti okulonda kuno tekwesigamye ku bikolwa kubanga abaana nga tebannaba kuzaalibwa nga tebannaba kubaako kirungi kye bakola oba ekibi ye ekigendererwa kye ekyokulonda kyeyongereyo ng'era agenda maaso n'alaga nti okulonda kuno nga tekwesigamye ku bikolwa wabula kw'oyo ayita. Tetukomyawo. Olw'ekkumi olugamba kyava yogera eri ye ng'amugamba nti omukulu anaaweereza omuto nga bwe kyawandiikibwa mu Lw'ekkumi nti Yakobo mwagadde ate Esawu mukyawa. Olw'ekkumi tunayogera ki ku bino? Waliwo obutali bwenkanya ku luuyi olwa Katonda? Nedda, kikafuuwe. Olw'ekkumi era ayogera eri Musa ng'agamba n'abeera n'okusaasira kw'oyo gwe n'abeerako n'okusaasira era tekiri kw'oyo asalawo oba oyo omuddusi ow'amaanyi wabula ku Katonda asaasira. Mukwano, ebintu bino birambulukufu bulungi mu Bayibuli era binnyonnyolwa era tebiriimu mu mbeera eyaki ey'obutanwa. Bwe tuba tutunuulidde essuula ey'ekkumi olunyiriro lwabiri ewandiika nga eyogera nti bw'atyo Isaaya yali muvumu n'agamba nti nsangiddwa abo abatannoonya. Wulira ekyawandiikibwa, nsangiddwa abo abatannoonya. Mukama ayogera ng'alaga nti waliwo abamusanze naye abamusanze tebakoze kumusanga wabula ye yagenda maaso n'okuba ng'abanoonya ensonga lwaki bagenda maaso n'omusanga. Bw'otunulira essuula y'ekkumi olunyiri nga twogera ku Lwokuna paka Olw'omusanvu ebigambo ebyagenda maaso n'okuddibwamu mu Eriya bwe yali agamba nti yekka yali tavunnamidde Bayaali, Mukama amwanukula ng'amugamba mu lunyiriro lwokuna okwanukula kwa Katonda eri ye
nkuumye abo abali ku lwange neekuumidde abantu 7 abatavunnamyanga maviivi gaabwe eri Bayaali. Olwokutaano, era mu kadde kano waliwo abasigalidde abaalondebwa olw'ekisa. Abasigalidde abaalondebwa olw'ekisa ke 7. Eriya mu biro bye mu bugwi bw'eddalu n'omukuba nti abantu empisa zaali tebazifaako, batambula nga bwe basanze basinza Bayaali. Eriya yatunula embeera ey'olunaku lwe yalimu n'alabira ddala nga yekka eyali asigadde nga mulamu. Mukama amwanukula amugamba nti waaye waliwo 7 ke neekuumidde. Ekitegeeza ne mu nsi muno nga tulaba ebintu eby'enjawulo ebitatambula bulungi, amazambi, ebintu eby'ensonyi, mu masekkati g'ebyo ebintu byonna ebigenda mu maaso n'okubeerawo, waliwo abantu ba Katonda abamwesiga abatagenze mu maaso kuvunnamira buwanga obw'ensi eno. Olw'omukaaga, naye bwe kiba nga kya kisa tekyesigamye ku bikolwa, wabula n'olw'ensonga ekisa tekyandibadde kisa. Ekitegeeza nti okulonda kwa Katonda kuli ku musingi ogw'ekisa kya Katonda, si bikolwa eby'abantu. So mukwano, ebintu bino bikulu nnyo byakubanga tukola tutya nga tutegeerera ddala nti bwe obeera nga otwala obudde obumala mu byawandiikibwa n'okwekkaanya, ojja kukirabira ddala nti buli kintu kyonna ekiri mu Bayibuli kiina omugaso, kiina amakulu gaakyo. Ebyo ebyali nga si byatugasa, Katonda teyaganya bintu ebyo kubeera nga bikola bitya, nga bituwandiikira. Jjukira lunyi mu Yokaana 2 Bayibuli tugamba nti Mukama waffe yakola ebyamagero byali bingi nnyo, naye singa byonna byali byakuwandiikibwa tewandibaddewo kifo kimala kubeera nga biwandiikibwamu. Naye Bayibuli etulaga naye bino biwandiikiddwa mwe mulyoke mutegeere nti Kristo ye mwana wa Katonda. So gwe naawuliriza kyenjagala obeere ng'otegeera nti ebyo bituwandiikiddwa bibyo Katonda byasiima nti bye twalina okuba nga tumanya, era mulimu n'ebituwandiikiddwa nga tetujja bitegeerera ddala bulungi kubanga tulina we tukoma mu kumanya, n'ate Katonda era ebyo ebintu alina bitulaga nti betasobola kutegeera, bituyamba okutegeera nti tetumwenkana, atusukkuluma okulowooza kwaffe. So n'ensonga y'okulonda nayo esukkuluma amagezi gaffe ng'abantu. Ensonga lwaki eriko okuwakana kw'amaanyi nnyo era abo abagaana okuba nga bavunnamira oba nga bagondera ebyo ebituwandiikiddwa. Befeso 1 eraga nti ng'era bwe yatulonda nga n'omusingi ogw'ensi tegunnabaawo, tutyoke tubeere abatukuvu abataliko kyakunenyezebwa mu maaso ge. Kati tunuulira ekyo, waliwo okulonda Befeso kweraga nti Pawulo bw'agamba yatulonda tali kwogera ku Befeso bokka, wabula neyeezingiramu nga alaga nti waliwo abalonde ba Katonda, wabula kyanyweza mu Befeso kwe kubanga atulaga nti balondebwa ddi. Tebalondebwa kaakati nga bamaze kuzaalibwa, balondebwa nga n'ensi eno mu bunene bwayo nga bwe tugiraba nga yali tennaba kuba ng'esimbibwa. Olwokutaano, oyo eyatuteekerateekera okubeera abaana okuyita mu Yesu Kristo, okugoberera okwagala kwe. Olw'omukaaga, eri okusinza okw'ekitiibwa okw'ekisa kye, ekyo mukyo mwe yatuweera omukisa mu mwagalwa. So zino zonna ennyiriri tusobola tutya okugamba nti nno okusomesa okw'okulonda kuliwo mu mbeera ey'obutanwa mu Bayibuli. Mukwano, tewaliyo kye tusobola kuba nga tugamba nti kw'eno ensonga tugiweereddwa mu byawandiikibwa mu mbeera yaki ey'obutanwa. Twetegerezeeko n'Abasesalonika, kiki ekyali mu Basesalonika eyo. Basesalonika ekisooka bw'oba weetegereza essuula esooka olunyiriri olwokuna, Pawulo agamba tumanyi abooluganda mwagalwa Katonda. Pawulo amanya atya nti baali baagala Katonda? Kubanga enjiri gye batwala eri Abasesalonika bagikkiriza. Abaagala enjiri kiba kitegeeza butegeezi abo Katonda yaba abakomyeko ne basembeza mitima gyabwe ebya Katonda, era amaliza agamba nti kubanga yabalonda. Okukkiriza kw'Abasesalonika
Pawulo takubalira ku Basesalonika, akubalira ku bwesigwa bwa Katonda eyalonda Abasesalonika bwe baali nga tebannaba kubanga bakola batya nga babeera mu bulamu obw'ensi. Basesalonika ekyokubiri 2:13 naye genda maaso n'enyweza ng'egamba nti naye banange tugwanidde okubanga tuwaayo okwebaza eri Katonda. So Pawulo anawandiika Abasesalonika mu bbaluwa eyokubiri ng'abagamba nti ffe tugwanidde okuwaayo okwebaza eri Katonda ku lwammwe. Kati kino kyakuyiga eri ffe abasoma ebbaluwa eno nti Pawulo bw'abanga yali asobola okuwaayo okwebaza eri Katonda olw'Abasesalonika, kiba kitegeeza kati ffe abategedde naffe ku kusomesa kuno tuno mwekuli mu Bayibuli tugwanidde okubanga emirembe gyonna ebiseera byonna twebaza Katonda oyo eyatulondera Mukama waffe Yesu Kristo. So bwebo obulambulukufu bw'ensonga n'ennyiriri endala nnyingi nnyo zetasobola kubanga tumalawo. Mukwano kyolina okubanga otegeera waggulu wa bino byonna nti Katonda yakozesa eddembe lye, yakozesa obukulu bwe, n'asalawo n'agamba kino kyakolebwa. Nze naawe abasoma ebyawandiikibwa newankubadde tuyinza okubanga abamu tulina endowooza egamba nti naye kino kya bwenkanya, twalabye Bayibuli yatwanukudde dda nti bwe kituuka ku ensonga eno teemiridde ku oyo asalawo oba ani kirimaanyi, wabula Katonda oyo akola ki? Oyo Katonda ow'ekisa, Katonda ow'ekisa, era Katonda akola ki? Ayita. So mu bufunze njagala ati okutunuulira ku nsonga za mirundi ng'esatu lwaki okulonda kusomesebwa mu Bayibuli. Lwaki okulonda kusomesebwa mu Bayibuli? Kubanga nakugambye nti tewaliwo kintu kiri mu Bayibuli mu mbeera eyaki? Ey'obutanwa, nti oba kyasimatuka abawandiisi. Ensonga lwaki Petero yatulaze nti teri yawandiika nga agoberera kwagala kwe, wabula abo bonna abaawandiikibwa baasitulibwa Omwoyo Omutukuvu, nti bye baawandiika byaweebwa Mwoyo Mutukuvu yennyini yakkiriza ekigambo ekyo kibeere nga kive kigambo kya Katonda ddala. So bw'otunuulya Baluumi essula ey'omunaana olunyiriri olwa 28 lwe twasomyeko edda, Baluumi 8:28, ensonga esookera ddala gye njagala tubeere nga twekkanya nti okusomesa kuno okw'okulonda mu Bayibuli mwekuli olw'ekigendererwa oba olw'ensonga etegeeza okubeera nga tukola tutya? Nga tuzzibwamu amaanyi oba nga tugenda maaso n'okubeera nga tugumizibwa. So bw'osoma Baluumi 8:28 eraga nti tumanyidde ddala nti eri abo abaagala Katonda ebintu byonna bikola ku lw'obulungi abo abayitiddwa okusinziira ku kigendererwa kye. Kati bwe tugamba nti nno okusomesa kw'okulonda kuleetera abantu okubanga bagumizibwa oba bazzibwamu amaanyi, y'ensonga ey'okutegeera nti kubanga ffe tuli ba Katonda, bwe tuba nga tuli ba Katonda, embeera yonna gye twesangamu busobola okubanga bulwadde, kusobola okubanga kunyigirizibwa, esobola okuba ensi eno gye tulimu ejjudde ennaku, ekyo kyonna kye tuyinza okubanga twesanze nga tulimu, tuzibwemu amaanyi ffe nga abakkiriza mu Katonda waffe, nti Katonda waffe asukuluma embeera eyo gye tusobola okubanga twesangamu, era alina obusobozi ye omukulu ku mbeera ezo zonna okubeera nga ekyo ffe kitulabanga ekizza otumaliriza akikyusa ne kikola ku lw'obulungi bwaffe. So buli wantu wonna omuntu asobola okubanga yeesanga nga mukkiriza, ekyokuzzibwamu amaanyi nti n'embeera gy'osobola okugamba nti eno nnyinza girabiramu ntya Katonda alina obusobozi okubeera nga yeeyambisa ekyo gwe kirowooza kigenda kusaanyaawo
okubeera nga akulaga nti mukulu oba asukkuluma embeera eyo oba ali ku ntikko w'eyo embeera yonna era n'amaliza nga aweereza eri obulamu bwo ne weesiga nnyo Katonda n'okusinga bw'ali omwesize ng'ate weesanga nti singa tobaddewo mbeera eyo osanga tewali wadde ng'osobola n'okuba ng'okola ki weesiga Katonda. So ebintu ffe bye tulowooza nti tebiraga nti Katonda ali ku lwaffe ate byennyini Katonda byakoleramu n'atulagira ddala nti yennyini yatuwadde obusobozi okuba nga tuyimira. So eyo ensonga esookera ddala lwaki okulonda tukulaba mu biki mu byawandiikibwa nti Katonda waffe mwene eyatuteekerateekera okubanga atuyita okufaanana omwana we Yesu Kristo, ye bw'atyo bwe yateesa okubeera nga atuzzaamu amaanyi obanga atugumya kuyita okusomesa kuno. So teri mulonde wa Katonda. Jjukira nga Isirayiri bwe yali ne bwe baali e Misiri, bo balowooza ebyabwe biwedde, naye tebaamanya nti mukadde akataali kawala Musa yali wa kuzaalibwa olw'ekigendererwa kya Katonda okubanga atumwa e Misiri, era bwe yatumwa e Misiri ekiseera kyali kituuse Katonda okubalokola bajjayo e Misiri. Ensonga ey'okubiri lwaki okulonda kusomesebwa mu Bayibuli y'ensonga gye tuyita ey'okutendereza Katonda. Ensonga ey'okutendereza Katonda nti tutendereza Katonda kubanga bwe kituuka ku buvunaanyizibwa obw'obulokozi bwaffe, obuvunaanyizibwa obw'obulokozi bwaffe tebwesigamye ku ffe oba tebwesigama ku ffe, bwesigama ku ani? Katonda. Kyokulabirako ekisinga obukulu ye Befeso gye twalabye essuula esooka olunyiriri olwokuna paka olunyiriri olw'omukaaga nga lulaga nti ffe abaalondibwa mu Kristo nga n'omusingi ogw'ensi tegunnateekebwawo ne tuteekebwateekebwa okuba abaana ba Katonda okuyita mu Kristo Yesu okugoberera ekigendererwa kya Katonda, tulyoke twebaze ekitiibwa eky'ekisa ekyo Katonda kyakozesa otuwa omukisa mu mwagalwa. So tusinza Katonda olw'omulimu gwe yatukolera okuyita mu mwana we n'atulondera mu mwana we. Jjukira n'abalonde bonna newankubadde Katonda yaganya nti Adamu ne Kawa baali baakugwa, naye oluvannyuma nnyo Katonda ate asalawo n'agamba mu abo abagudde aneeronderayo abamu baakola ki? Baalokola. N'abo baagamba nti no agenda kulonda okulokola, jjukira bagwiriddemu Adamu. Bwe bagwiriddemu Adamu, Kristo Yesu ajja alina osasula ebibi byabo Katonda byalonda n'awa omwana we Yesu Kristo. So kyetuva tugamba ti kaakano n'emirembe gyonna tugwanidde okuba nga tusinza Katonda olw'ekitiibwa eky'ekisa kye ekyo kye yeeyambisa otuweera omukisa mwoyo omwagalwa olunyiriri olw'okumeka olw'omukaaga n'olw'ekkumi n'ebbiri lunyweza ensonga y'emu nti mwoyo mwe twafunira obusika nga tumaze okuteekerwateekerwa okusinziira ku kigendererwa kye, oyo akola ebintu byonna ng'agoberera okusalawo okw'okwagala kwe. Olw'ekkumi n'olw'ensonga eyo ffe abaasooka okufuna essuubi mu Kristo tulyoke tusinze ekitiibwa kye. So yeyo ensonga nayo gye tusobola okuba nga tutunula nti okulonda kwa Katonda kwesigamye ku kusalawo kwa Katonda oba okwagala kwa Katonda, nti ffe abaalondebwa tetwesinza wabula tusinza oyo eyakola ki? Eyatulonda. So mukumaliriza ensonga ey'okusatu lwaki okulonda. Ensonga ey'okusatu lwaki tulaba okulonda mu Bayibuli nti okulonda mwe kuli mu Bayibuli okubeera nga ffe mu ngeri emu oba endala tusindikirizibwa okubeera nga tubuulira enjiri, tusindikirizibwa oba nga tuwalulwa okubuulira kye tuyita enjiri. Ekyokulabirako ekisinga obukulu kwe kwogera okw'omutume Pawulo bwe yali awandiikira Timoseewo eyali mu Efeso ng'omusumba, n'awandiika ng'agamba
muba mu Timoseewo ekyokubiri 2:10 tin'olw'ensonga eyo ngumira ebintu byonna olw'abo abalonde nabo basobole okufuna obulokozi obuli mu Kristo Yesu n'obulamu obutaggwaawo obw'ekitiibwa. Nti bwe kibeera nga okulonda oba abaalondebwa kyama mu baana ba Katonda, kiba kitegeeza nti teri n'omu ku ffe amanyi balonde be baani. Kati mu kuba nti teri n'omu ku ffe amanyi balonde be baani, y'ensonga lwaki Pawulo agamba ngumira ebintu byonna ku lw'abalonde batamanyi. Bwe bagigaana wano ng'agibuulira ewalala, bwe bagigaana awo ng'agibuulira ewala, ate nayo bwe bagigaana ng'agenda ewalala. Essuubi ly'alina mwabo abangi mwe muli n'abalonde ba Katonda be yali takola ki tamanyi. So ebyafaayo biraga ebyekkanisa, abasajja nga ba William Carey, abasajja nga ba George Whitfield, n'abasajja nga Spurgeon, n'abasigadde ba Edwards bali basajja babuulizi banjiri era ekkanisa bemanyidde ddala tibaali basajja abaali tebawonyikako oba tebawonyikamu ku nsonga ey'okubuulira enjiri, era abasajja abo baali bakkiririza ddala bino bye ndyogenda mu maaso n'okuba nga nkola ki nga nkuttaanyiza, nti teri muntu ategeera bulungi bwa Katonda bwe yatulaga nga twali tetunnaba na kubaawo n'atulondera mu mwana we, omuntu oyo agenda okusigala ng'akola ki nga agenze maaso n'okwetuulako, ajja kunoonya anoonye, kubanga Katonda mwene eyasalawo enkomerero y'ebintu byonna yateekawo n'engeri nti be yalonda tebajja gy'ali okujjako nga babuuliddwa kye tuyita enjiri. Ensonga lwaki Baluumi 10:14 nalwo mwe luli nga lulambulira ddala ensonga nga lugamba nti banaayita batya oyo gwe batakkiriza, ye banakkiriza batya oyo gwe batawulidde, ate banaawulira batya owatali mubuulizi. Nti agambye nti anaabonaabona ebintu byonna ku lw'abo abalonde, newankubadde Pawulo akkiriza nti olw'abalonde nga bwe tumulabe mu bifo eby'enjawulo, ate Pawulo naye alaga nti abalonde bano tabamanyi, ate abalonde bano bayingira mu bwakabaka okuyita mu kubuulira okw'enjiri, era agamba nti bo banaaba bakkiriza batya nga tebasoose kuwulira oba nga n'omubuulizi tatumiddwa. Olw'e15 nti era banaabuulira batya okuggyako nga batumiddwa, nga bwe kyawandiikibwa nga birungi ebigere ebyo ebyaba babuulira amawulire amalungi. Olw'e16 nti naye era bonna tebakkiriza njiri, nga Isaaya bwe yayogera n'agamba Mukama, bani abakkiriza ebyo bawulidde okuva eri ffe. Olw'e17 n'olw'ensonga eyo okukkiriza kuva mu kuwulira era n'okuwulira ekigambo kya Kristo. So mikwano bino bingi era tubigaziiza ne mu masomo amalala, wabula kyenjagadde okukola mu lino essomo kwe kulaga ebyawandiikibwa eby'enjawulo n'okulaga ensonga lwaki okulonda tukulaba mu Baibuli, n'ekirala n'okubeera nga mu ngeri emu oba endala nywereza ddala ensonga ekulaga nti okulonda kuno tekuli mu Baibuli mu ngeri ey'obutanwa, nti oli yasisimuka busimusi n'agamba kampandike ekigambo kino. Petero yatulaze bawandiika batya. Pawulo yawandiika ng'agamba nti teri n'omu agwanidde sembeza oba kukkiriza muntu yenna asukkuluma ebyo ebyagenda maaso n'okuba nga bikola bitya nga biwandiikibwa. So kyensobola okuba nga ngenda maaso n'okumaliza nakyo kwe kuzzaamu amaanyi gwe yenna awuliriza ti bw'owulira bino teweesalira musango, wabula tandikira w'obadde oli, kwata Bayibuli yo giguleko olutalo otandika ogyesomera. Ate bwebanga buno obubaka tebukumatiza bulungi oba tebukutuusiza ddala wali ku ddaala ly'omuntu ng'asobola okugamba nti ndidde emmere n'empulya nga n'omunnyo mweguli, kyensobola okugamba nyiikira
twala ebbanga erimala otunulye mu ndagaano enkadde otunulye mu ndagaano empya ate otunulye abantu ab'enjawulo Katonda byakozesa otunulye ebintu ebyenjawulo Katonda gyagenda maaso n'okuba nga bikwataganyamu nga akozesa abantu ab'enjawulo buuze lwaki takozesa ono akozeseza oli ate lwaki kino kiri nga bwe kiri n'enfaananayo ng'omuntu enfaananayo gy'ozaalibwa n'ebisigadde otunule n'abantu abakwetoolodde lwaki gwe olinganga booli lwaki n'abalala balinganga bwe bali lwaki oli mu ggwanga eryo lyolimu lwaki oli wa lulimi olwo lwolimu lwaki ozaalibwamu eyo famire lwaki be baganda bo lwaki sola sukulumawo ono wabula okugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina. Mwenna.